ayagala oba tufa tufe ayiteho okukyembudde embuuza how can we uphold peace during elections tusobola tutya okukuuma emirembe kuba kindabikidde nkuwa sinaaliyo ezebbiri zenkuwadde kindabikidde ng'abantu bano bombi abatafaayo ku mirembe gy'abannansi wabula buli omu akulembeza kiki oli bw'abagamba nti mwegugunge nja kubatta ono atuga nti banaye mwegugunge tutwalaganye omuntu kati tusigadde mu makkati awo kitengejja nowe yaturani tusobola tutya okukuuma emirembe kakati okukuuma emirembe tulina ogikuuma nga buli omu awamu n'ekitiibwa kiki otegeeza anti okuwa munne ekitiibwa nze yigande civilian ng'oli musirikale bw'oba oli muleeya nga nze tusobola okuseeka nenkusindika nawe n'onsindika naye bw'oba omaze okwambala ekikulaga nti oli musirikale nze nina kubeera wano nga gwoli nina kuteekawo kaga yes akalaga nti ono omuntu wa mulijjo oli musirikale aze kukuuma mirembe era bwe mukyokoloza akutta ekisi kati atusobola okukuumirawo emirembe ate omusirikale ayambadde engoye za bulijjo n'akwata ekisi n'ajja mu bantu anyinza okuba nga nyambadde baba balabikidde mu kampeyini nnyo anti nyinza okuba nga bona ng'abamu bambadde n'ebisapatu by the way ebisapatu bino binyigiina nga bakutte emmundu ennene mu bantu anti agiriwe ekiti where is security public order anti agikiriwe ekiti what is that agikiriwe ekiti nyinza okuba nga mbadde muleeya nenkwata ekisi why anti ekinkwatisa ekisi nyinza okuba uniform ya mugaso ki uniform yakwambala ku musirikale uniform ya mugaso kumulaga nti musirikale kati omuntu ayambudde uniform n'akwata emmundu ennene n'agenda mu bantu abategeeza kubanga seemingly omusirikale ayambudde uniform n'ajja mu bantu kitegeerekeka nti oyo aba azze ng'omusirikale naye nga tayagala ategeerekeke ng'omusirikale ng'azze muleeya asigala musirikale abambega naye tayagadde kweraga bantu bano bazze musirikale ekyo kitegeerekeka intelligence naye nze ndi mu kubuuza omusirikale avudde mu baraki n'alinnya kabangali n'ayambala engoye za bulijjo ne binniigiina n'akwata ekisi n'ajja mu bantu omusirikale oyo what is the intention anti katyaki kubanga one alabika nga muntu wa bulijjo naye ate era akutte ekisi kati agwawa anti katyaki muntu wa bulijjo mujaasi what is that kati ekiba kimu kati nga bwe ndi muleeya ate nondaba nga nkutte muntu ekiba kindaze nti mbadde muleeya nengikwata nga mbeera ekyankalanye nga tewali mbeera ekyankalanye bweba tekyankanye tosobola kiri mu bwatu kirabikidde mu kampeyini mwekiri anti era kampeyini mubaamu okukyankalanye nga wa wokiraba nkimanyi kuba kati kankugereze kubanga ogende tuwe respect tuteekewo layini kati kankuwe tuteekewo layini abantu ba bulijjo bamanye nti oli musirikale simutambaala n'omusirikale amanye nti ono civilian ninamu nkuuma mukuumi yes kakati aji njaga kikulaga naye azze akutte ekisa ayambadde nganzi njagala kikulaga olunaku lwajjo oba ggulu oba kwosa ggulu ono akwatidde FDC bendera nandala mafaali yabadde muno naye walabye mwaka jagala sakalabye olina bye walabyeko nga bali muleeya bakutte emmundu nange nakyewunyiza anti kyegambe nti twewe distance wali muleeya nange omusirikale nyinza okuba nga nazze kulaba kati soke tugere ku muntu wa bulijjo omuntu lwenja okukikugjamu obulungi okukikuyigiriza ebimu by the way bwe mbuuza omuntu nga ndi mu ntebe wano ku muzindaalo nyinza okukubuuza ekibuuzo ngenda okulaba nga tomanyi nensalawo nkuyigirize nga bwe nkubuuza omuntu wa bulijjo okukuuma emirembe mu kulonda alina kukola soke twogere ku muntu wa bulijjo yekka omuntu wa bulijjo okukuuma emirembe mu kulonda kikyategeddwa alina kusooka goberera mateeka nti yegamu amagye alondera ku fookola batuusawo ebirondesebwa saawa eno nenva ewaka kwe mu kitundu nenyinga police station nengenda ku meeza kyosookera wali gwaniza eyiramu amagye leeta akakongeko nekamulaga nankebera natiikinga ono alondesa nange nti genda ku meeza eri bakuwa akakongo nengenda ne bakampa nenkatiikinga mu bbaafu nekasa mu bokisi nengenda ku yokubiri nako nekatiikinga nekuyokusa nebanteekako ekigundi bwino ewanganti kati kola fuluma
akoleki ayingire kati omuntu wa bulijjo bw'amala okulonda bw'oba olina bizinesi genda ku bizinesi ye muntu wa bulijjo kakati omuntu wa bulijjo bwe singa ate oyagala okolekerera ne bano tebannalonda bataddewo akaguwa akalaga nti okuva kaguwa ako okudda eno wajjayo alonda okuva kaguwa okudda eri be bamaze okulonda ate kati gwezze kaguwa oyagala kasala kati gwe omuntu wa bulijjo oyagala kucyankalanya naye omuntu wa bulijjo yandibadde ati agoberera amateeka g'ebyokulonda agasiddwawo ekyo kimu genda we balondera mala okulondera kakati ekyokubiri bwe batuuka okubala akalulu bw'oba ozze kuwulira nga babala yimirira akaguwa wekakola ki wekakoma bwe bamala okubala tambula odde ewaka oba si kyekyo ng'osobola ogende gye banaalangirira linako katono waliwo sinaliyo gy'obuusi bamaze okubala nze mbadde mpagira yiga awangudde polling station yeyo bwe mbadde mpagira kati njaganye ndi ntambule butambuzi kubanga kandidate wange awangudde kati nveewo ntambule ngendeeka anti bwe tumala okubalira wano bw'olondedde nga gwowagira yiga awangudde ng'okuba akalulu eri so si kuseberaani wali bokisi kubeera n'abasirikale akalulu kange nkakubire endulu yange wange naawe okwate essimu okubire golese waaye wano tuwanguddewo nti kale kati awo otambule ogende ate bwe ngenda nga mpisa ku bivuluweebwe obudde buba tebunnaba bwe ntyokoza nekuba empangudde kati otandise okumenya amateeka tubawangudde ng'atandika opangudde ki onzibi so gwe bw'oba owangudde ku akaluluuko tambula deeka naye bw'okyokoloza bali oleetedde abakuumaddembe ate okuva mu kuuma akalulu kuuma mmwe ate okulaba nga babataasa kati gwe omuntu wa bulijjo omusirikale muleke mu busirikale tetunagenda ku musirikale tukyali ku muntu wa tugere ku sinaali endala mbadde mpagira yiga mbaddewo nga nkumya ndiga wabweru wakaguwa yiga wange bamuwangudde nga nkwata essimu sekirizi waka simu supervisor yasooka okugenda tukoze tutyawo nze ndi muwagizi siri agent nze mbadde muwagizi mbaddewo kamule nga babala yiga kamu yiga gundi mu 125 bannanga awangudde wano ye gundi yiga bamuwanguza obululu 260 yiga wange bamuwangudde kati nyina okuba ku mulanga awo nkuba ebiwoobe reaction yange ebeera eti kubeera mukakkamu omuntu gwe bawangudde abanga gongolo ng'ogikonye yezinga era okampolo oyinza n'okwerabira nti wajjidde ku piki oba mmotoka nojjukira ng'oli wakuno abanene abadde n'entambula kuba bakuwangudde naye kasita oteekamu nti okuba mayinja kati omuntu wa bulijjo tumusaba ennaku z'omwezi nga 15 keera we balondera womanyi bw'olondera genda olonde ogobere amateeka g'ebyokulonda agasiddwawo babaga nti londo ddeeka genda eka oba genda ku mulimu ogwo bino obuvunaanyizibwa bw'okulanga akalulu n'okukabala buli ku baagenti n'abakakiiko k'ebyokulonda obw'omulonzi bukulonda bulonzi kudda waka ate okugoberera engeri anti era be ba agenti bano ne ba supervisor era kyova labaga nti buli candidate aleete agent ne ba supervisor akuŋŋanya ddala fomu za candidate. Those are managers. Those are managers of the electoral process, but they are not observers. Sibe bakabondozi bo ba manager ne manage. Katanti be bali ku mulimu. Yes. Kati nayo omuntu wa bulijja amaze okusula akaluluki. Adeeka. Waliwo etteeka eri mugano okubeera wagandike. Anti kati kanda benga we bitambula. Oyinza okujja n'olonda kwe. Wali etteeka ly'abamenyi. Oyinza okujja n'olonda kwe mu kitundu. Akakubala ku 11. Omanyi nakugambye wali nga tutandika nti ebigambo bingi byogero naye at the expense of omulonzi. Omulonzi ali wali mu makati. Waliwo abamugamba sigalawo. Ne wabayo amaloboozi aga nti bw'omala okulonda deeka. Era nina omusirikale juzi gwe nali mbuuza mukwano gwange naye singa omulonzi anaaganirawo n'atula kaamule peacefully mugenda kukola muti. Naga nze maze okulonda naye wendi nina etteeka ly'emmenyi. Sina kwenkyankalanyiza sikyankalanyiza polling station tudde wano mmeketa gundi biberenge byange nga kulonda bwegenda maaso ninda babale
omusirikale agenda kureactinga atya ku muntu oyo kakati agenda kujjayo tiya gaasi agenda kujjayo embooko agenda kujjayo empinga mutwale ku what is going to happen kakati agikankobolire nyiza okwagala okumala okulonda wano nga oluusi nze nkolera Masaka nondera Kabaale kooki kaŋŋambe kooki wano naye nga kooki siinayo mulimu nengenda nnonde naye njakale we nnondedde ndabe kandidate wagwe nnoze bwakoze nga njagala okumanya bwakoze kati wemba nnondedde wano akakiiko k'ebyokulonda amateeka kagamba mitaazi 10 era bw'oba otudde temuteekawo lukiiko naye amaloboozi agava naddala mu ebyokwerinda gagamba mube ebyokwerinda ne mitaazi 10 etteeka lya mitaazi 10 bo balijjawo bagamba abantu nti mala okulonda ddeeka ne mitaazi 10 tebazaagala what is that kakati awo wenjagala kuba waliwo abagenda okugamba abantu nti dembe yammwe tekimenya mateeka okubeera mu mita 10 ate omukuuma ddembe aga nti ne mita 10 sizaagala muveewo kati awe wagenda okuva kakati agi nze yiga maze okulonda njagala emirembe gibeerewo kangoberere abakuuma ddembe n'abakakiiko k'ebyokulonda kyebagamba kakati baga nti mala okulonda oddeeka kannonde enzire ewaka waliwo ledio kweziri oba kanninde enkeera nsigale nga nze yiga kuba otandise n'okutiisatiisa sebaba andi mukugamba agenda kukyuka ate ataavi mu yiga lwaki akyuka kuba nyiza okuba nga njagadde esigalewo nabe bakabala nze oluusi nkuumye eddembe lyange ntudde sikutte na jjinja ate abannanga abalala abaze bakutte amayinja kati wamukuuma ddembe agenza okugoba nze nsigadde olwokuba badde sikutte ejjinja bakutte nze maama wange ne mukyala wange bamanyi nti sibiriimu bagenda okulira mbu ali luzira bukye kyakuteebwa kuby omukuuma ddembe ejjinja kati amaze okulonda y'omukuuma ddembe tayawula nti gundi yankubye anti muyinza okuba abangi abakubye ne badduka gwe n'osigala olaga ndowooza gobadde bakomandi is that professionalism really wakuuma ddembe nti ye bw'wabawo ekibadde waayola buli gwasanza by the way mbiwulira nnyo ebintu olaba ne mob justice abakuuma ddembe naddala abapoliisi lindako mbakube boolesa obutali butendeke boba butendeke ate buba butendeke nti basa omuntu awo wabwe kati bwe banaasangawo anti banoonya olwo bwe mbanga mbadde najenva nze naakatuuka ne gye bamutidde naakatuuka what makes you think nti wosanga mob justice webadde mbw ababaddeawo bonna they are culprits babadde benyigidde bayira bantu bangi bafiiriddemu kubanga abanoonyereza n'aba bo bakwata kikwate bali ku kikwate ekyo kakati awo nawo waliwo ensobi kakati kansooke nkugjeeko tubadde tugenze mu bakuuma ddembe what should they do ekimu nze ekyendowooza kye bateekeddwa okukola is to act professionally bakuuma ddembe bwe bakasuka ejjinja si buli gwolaba gye livudde mu direction gye livudde nti buli ali akasusa ejjinja waliwo olunaku lumu act professionally munoonyereze mukwate abantu abatuufu waliwo okwekalakasa kwali mu Kampala ne bakuba amayinja ne batiramu obwa poliisi nomujjukira baali bamuyita Aliyong gwe bakuba Maxpan kakati njagala nga tuli bana tutambula tutumudde tugenda mulako ejjanja live emabega ne linkuba ku mutwe n'engwa ogenda okutungayo ng'olaba abasajja basatu batambula badde emabega kati gwe babakwata oga nti sibe bankubye ejjanja singa mbadde nsi omuntu wa bulijjo omuntu wa bulijjo kitegeerekeka ngamba nti kwaba abasatu kwekuli ambiri naye sitolaga nti abo abasatu bankubye dindako ku mukugu anoonyereza obulungi ku mukugu anoonyereza nga mutendeke asobola okwidentifyinga nti kwaba abasatu ani ankubye ejjinja anti kakati omutendeka tabayola omutendeka akola bwati asooka n'abatwala mu kaduukulu ulira ndombwa n'abatwala ne bamalayo abamu bavundira nayo bw'abatwala juzi bishop yabadde eno Zimbabwe ng'agenze kulambula basibe ebimu ku bizibu bye yasanzeyo abasibe okuva kulwa mu makomera nga tebalabye na mulamuzi. So what I think what to talking about okunoonyereza kuliko ekizibu. Dispensing justice is also another problem. Era mbadde ndi kumalira akantu tuli kuba nti gwe omuntu wa bulijjo bodde ewaka n'otuula tolina kyokosebwa kuba candidate golonze naye nza kubanga bwe yamaze okulonda nadde ewe mu nju akuba amasimu golonza lwaki candidate golonza azze ewaka kizibu okusanga candidate ng'ali mu field nga bw'ava ku polling station naye kimuteeke wako kimanyi olumala okulonda waka wuwe
ayinza n'okudda mu sengine simu n'azikola off ndeka nawe zibeerako ati ye candidate ali pressure ayagala omuntu nga ze buzinabwa nti tuwangudde n'ateekawo gundi n'alaba essimu n'aga onewuwe kati olugombo lwange nkimanyi sigiwangula katangamba nti bampangudde jjako essimu eyo omulonzi ye ng'ali wali alemeddeko ate nno nga lyamwaliza ati eno batuwangudde n'obululu 10 kati ono atidde n'ogikwata kuba ayinza okutuka kati candidate gw'olonda ye yatuuse dde ewaka kubbiri olwamaze okulonda nadde ewuwe n'essimu n'azikola off gw'ate alonda osigala otya ku police station toli agent bw'okubakerere toli supervisor toli wa security ku police station okolako ki nga n'obuvunanyizibwa bwo ku police station tebuliiwo abaana be wakati bannalya mmere nawe musawo tolina wadde ebibi ate oyagadde okuumi odde ku wabweru toyota londa si waawano gw'obazaala bali ku kyalo si buvunanyizibwa bwa muntu wa bulijjo kumanya abalonda n'atalonda kuba gundi ezze lijezita nti bonna balondera ku Falkland kati oyo ye muntu wa bulijjo kye gwe tusaba akuuma emirembe keera olonde dewaka linda results nga bonna abeera ng'owagira asene si buli omu nti agenamu emirembe ababeera ku TV abona ku radio omulala talina na radio n'alinda munne ku makya gwadde gutya ogwasene kati nawe beera ng'oyo mala okulonda dde ewaka ekeera obabuuze nti omubaka wange yakoze ati kuba ye Museveni yali adda abakuumaddembe bakole batya abakuumaddembe tebalina bakola nsobi ne kati njagala kubuli omuza ngambye nti bakole batya abakuumaddembe tubasaba balagirira abantu baffe tebalina okukola wamala okulonda amubye nti tambula ove wano odde ewaka amaze okulonda agane kudda kufuula nti yategeerera abali awo waliwo abavubuka n'abakyala bano si baawano ekyalo kikyo olina endagano y'ekyalo ekyo mutuuze anti bw'oba mutuuze ate oba nekiyamani weero si one etteeka limulagira nga baleese digesita okukebera ab'oku kitundu atuulewo era kwolwo lwakonfaminga nti gaye waawa sebuli basi waawa era n'abateekako x bwe bimala ne bajja okulonda tabeerawo kuba aboogugwe yakola ki kati ate gwe atali ssentebe ozzekkolawo ki kati abakuumaddembe abakuumaddembe mbasaba batuyambe ku bantu bwa bulijjo abajja okulonda bamulage walondera aveewo nga nabo bakakasiza nti amaze okukola okulonda ate bamulage nti bwamala okulonda tayimirira awo ate kuwa bakatiko ka byakulonda byakukola kuba babitendeka ekyokubiri abakuumaddembe era mbasaba ti olunaku lw'okulonda okwo luliko okusoomozebwa kungi kuba tuba tulonda candidate mukulembeze w'eggwanga addako abantu bajja kwagala nga tumaze obbawangula okubasoomooza tubasaba abakuumaddembe era nga bamuli nti mukuumaddembe musigale nga mukuuma eddembe abantu baffe mubatwale nga era mumadde batwala empola n'okutukuuma obulungi abasoomooza mufune engeri gye mu buddabuddamu mumutereke tumale akalulu okulonda obulungi anti omuntu yenna anti waliwo omuntu anti omuntu kati aji oyinza okukuba abasirikale amayinja ne bakukwata kati okukwata ate bwe bakutta naye sebo nawe otandise okuyiga enjogera y'abantu abo abasirikale bye babyeyogezeko ate tugira tumutereseeko kakati basobola omuteekayo ne bamuta ku makya twamugyewawo ne tumutereka agane kufunira omutereka mumuyita kitereke anti wali eri bazimba ennyumba zesi zansolo z'abantu abazizza emisango n'owafujjo balina omutereka bagane okukyakanya akalulu k'omukulembeze w'eggwanga naddala k'omukulembeze w'eggwanga n'olwekyo tusaba abakuumaddembe tusaba omuduumizi wa poliisi mu ggwanga ate abantu abanaakuuma ku police station we babeera abatendeka abalungi ate batuyambeko okuba naakola effujjo olowooza omanyi emirembe nze weba ngitunulira kubanga tuli mu kwogera ku mirembe byonna byeyogedde bituufu emirembe wemba ngitunulira if there is peace nga tulina emirembe mu ndaba eyange ndabanga buli omu ali potential okwonoona okutabangula emirembe kuba buli omu alina potentiality bwe ngamba buli omu ntegeeza sayidi ey'abantu ba bulijjo balina potential
basobola okutabangula emirembe abantu ba bulijjo. Likewise abakuuma ddembe nabo bennyini basobola okutabangula emirembe kubeera kiina bwe kirabikidde nga bo bennyini batabangudde emirembe. Kyokola n'akakiiko k'ebyokulonda kaavayo ne kabawandiikira Justice Byabakama ku byali eggulu n'abaga bannaaye mukole self restraint, amaanyi mukozese agali proportionate ag'ekigero ekirala mukozese ne humane muteekemu ak'obuntu nga mukwasisa amateeka, which means nabo basobola okufuuka okukola ekyennyuma ekyo kye bateekeddwa. They have that potential. Okitege ffenna tulina obusobozi obutabangula eddembe, naye ate abalina obuvunaanyizibwa bwe baba boogera ate potentiality eyo obusobozi bw'okutabangula emirembe babulaba ku sayidi emu y'abantu ba bulijjo. What is that? Lwaki babulaba ku bantu? Kuba kibi nnyo aja okulumba omuntu alina ekisinga nga gwe tokirina oba mumalirivu. Kama mbaya makiringa omubbi anaakulumba ewuwa ekiro nga gwamanyi oli mu nnyumba weebase naye najja ayingire mu nnyumba etaliye kati gwe ate ali mu nju omwetegekera nnyo bw'omuwulira. Omanyi narrative eyo mugyogedde nnyo. I don't know how true it is. Naomanyi nze bwe mbeera ku muzindalo saagala kwogera as a hypocrite ate saagala kwogeza double standards. Yes, waliyo scenarios ezimu ate nga zezeeyawulidde ate nga ntono. Abakuuma ddembe gye basikaganya ebitogi n'abantu ba bulijjo. N'omulaba omuntu wa bulijjo sebo ng'afunvubidde ayagala kukuba engwala omupoliisi akutte emmundu. Those are isolated few incidents. Naye waliwo ennyingi everywhere ng'abakuuma ddembe ate be bafuukidde bannansi ekizibu. Those scenarios are there. Naye bw'oba oyagala kukyogera ng'oli akikyusa kitali muleke kusosonkereza bakuuma ddembe. Teri muntu wa bulijjo ng'omukuuma ddembe atambula akola patrol ng'onfulumye mu kizimbe kino kati ng'otandika okwemage muli basibe ekyo tekiriyo. No, kaakati gwagi tokisobola naye abakisobola gye bali. Nkugambye those are isolated incidents. Naye mukwata incidents ennene abakuuma ddembe gye batabangudde eddembe basoose kubasosonkereza. Era omukuuma ddembe bw'akola ensobi n'agira bwe baba n'amuwolereza nga bamusosonkereza. Kati omusirikale akutte emmundu ng'omukasukira ejjinja oyagala akole ki? Omusirikale akutte emmundu omukasukira ejjinja oyagala akole ki? Kati nange nkubuuza lwaki yakubye mu kawombo? Bwe yabadde akuba essasi lwaki yakubye mu kawombo? Lwaki teyakubye kugulu? Omanyi ajinjaga kutegeeza. Think about it. Yes. Bwe muba nga twagala okutereeza eggwanga lino twogere amazima abantu baffe bategeere. That's my problem. Kakati abakuuma ddembe ngera bwogere nti abantu ba bulijjo basobola okutabangula eggwanga n'aba security. Kati ate aba security era kyobola nti bo beegendereza nnyo kuba bo bayina ebikozesebwa ate omuntu wa bulijjo tabikola. Kati ate omuntu wa bulijjo atayina yalowooza nti bw'atuukira bano ababiina basobola omunafuya. Kati bo abantu ba bulijjo kyebagenderako bo balabanga abenkana. Kiringa ng'omuntu nga oli ku piki yakuvuga ng'oli mabega ate n'otandika okukwata emikono gy'omulabe gyata weekanga anyiiza olowooza mwenna muvuga naye yaba avuga yakuttira amayembe weekanga atadde okugamba nti tonkwatako neebakuba ekigo. Kati ono alina ekissi wa security akuwadde ne distance okulaga nti onsembera kuba nina ekissi naye ate gwe osigadde omusemberera bw'omukyokoleza onkubya amayinja kuba waliwo abakuba amayinja agi waliwo abakuba amayinja ate waliwo ate n'ekirala agi waliwo omuntu ebigambo byagamba omukuuma ddembe nga gwatali mukuuma ddembe bw'oyitawo ng'abimugambo gasinga amaddenze singa namukubye desanti oli kyekimufuula omutendeke. Weebale nnyo. That's what makes him a pro. Weebale nnyo. Kaakati nti akimanyi nti oyogeza butamanya. Yes, naye waliwo ebisukka. Omusirikale omuvumye kati akukubisa. Katonda wange. Oyo aba mutendeke. No, waliyo. Omuntu wa bulijjo avumye omusirikale. Kiraba ebikooti. Kataji kankono naye n'akookinga. Kataji kankoni. Omusirikale bamubuuza enkeera omuntu wasse waki munnansi wasse waki. Afande yanvumye. No kati kankoni. And I treat you as a pro. Waliwo omusirikale. Ne bamukira ati maama wafudde n'atagina. Amuzaala. Ne kati ayinza okuba nga bwe yakula alaba nnyina yekka bw'ati.
kati ku makya abakyali waka ne bamukubira nti maama afudde ne bamugamba nti ate kati gogenda ku patrol kati najja n'ennaku maama wange kati gwe tukamugamba nti nyoko gwe bamaze okumbikira ate kumuvuma kakati ati otumya n'omuntu n'omusaasira omukuuma ddembe naye muntu nga ffe n'olwekyo tusaba abakuuma ddembe baate begendeevu bo tebasobola kutabula ggwanga kuba be bali kuumi naye omuntu wa bulijjo ye muzibu kuba omuntu wa bulijjo lwakiga nti muzibu gwe lwaki omusirikale bw'omulaba nga alina ekisi lwaki tosigala eri mu distance empanvu n'osigala naawe wano nga tolina ekyokubiri omuntu wa bulijjo tumusuubiramu ebintu bibiri katujje tutandikirawo nga tuvudde mu kamera